Mwene yupi mwinayo ababaka abatayagala kulinnya ku kitebe? Sina gwe manyi naye mu nsi eri abantu abazaalibwa nga bati. Sina gwe manyi naye mu nsi eri abazaalibwa nga bati. Kikyotegeeza kubanga bw'ŋŋamba nti eri abati abantu bonna kaadi bagijja ku kitebe. Ate gye wajja kaadi otyayo kujja ng'olinayo ekizibu. Bonna bajja. Si tetukolangako roll kubanga si buvunaanyizibwa bwaffe. Buli muntu amuwa obuvunaanyizibwa eri ku kitebe si gye bakolera omulimu gwabwe. Omulimu gwabwe guli ku parliament to legislate on behalf of oppressed Ugandans, to stand with oppressed Ugandans. Ate nkakasa nti ababaka baffe aba NUP awatali kuvoola babadde batambudde bulungi. In isolation kwabo abatono abayinza okuba nga balina ebizibu bye tuyinza okuunderstandinga later. Naye nze ndowooza in a broader picture we have a perfect representation of us in the House of Parliament. Yes, waliwo obuzibu mu parliament. Obuzibu mu parliament mwenna mubumanyi nti yawambibwa omuntu atamanyi naye nga mafia. Omuntu ali brutal ku kintu ky'abayagala. So that one is another issue. That's another question. Era ffe ku secretariat tukihandlinga head on. The leadership of parliament. The leadership of parliament. Ate ffe twali wano ne kugamba emboozi gye nakunyumiza etteeka baliyisa 4 days later. Ugandans abantu kubanga abamu balowooza with clarity and I was speaking with clarity. I was speaking with clarity. Nali nkugamba because for me it is as a matter of fact and the principle. You know the law is like a pregnancy. You can't hide it. Yeah, when you are pregnant 9 months you'll give birth. Yes. General Museveni assented to the pensions, parliamentary pensions bill. What does it say? Can people go and read it? Tusunire muko katono. Ebiri muko kubi ebigwano okujja munamwatulira. Munamwatulira mukirize. Mukirize nti nange munzikirize. Mukyala wange ku Valentine lero ye yagale. Andabeko nga talina bunkenke. Naye bula w'amaaso tunule kubanga bozi bw'otyo kwatulira kunamwatulira songa yagwanga mujje. Waiswa oyagala program tugikyuse linnya ate ki nkugambe wakiri tuweeyo ebiri mwaka akawaayiro nga 2 ebyetaaga okujja munamwatulira wona ensonga weziviirayo. Nabagamba tetulina parliament. Mbagamba nti eri commission okugoba mu zaake byonna tubyogedde wano. Gwe programu ene yanamwatulira gwe bobozi ogiwuliriza teweetaaga kuba omuntu ng'oli mu kiraasi omusomesa omanya gy'ali bw'awandiika ku blackboard omanya nti tugenda kuwandiika nnyo. Nesigama ku mazima g'ebigambo bye nali njogedde mu programu eno era nti nabyogedde nze sikyanywa omwenge. Ensonga enkulu eri emu gy'olina okumanya nti National Unity Platform yo nga yo omununuzi waayo atambulira mu the idea of not negotiating. Kuba bw'ogenda mu negotiations ako kadde munkategere bulungi bw'ogenda mu negotiations bo negotiating nti bakole bagoba owaddeyo ki bokuwa ky'oba osabye. Because that is the most important question. Nanti ninake njagalo njere Waiswa. Bwabanga head wa NUP takiririza mu negotiations. Mwene UP muli mabutu etuli kuno. Goyinza okwera ku machano otesanga bano bakutadde ekitala wano. Nga bakutadde ekitala ku bulago. Kitegeza you are under duress. You are on blackmail. Nefe twakiriza nti blackmail cannot overpower the truth. Kubanga bino bya ddala. Waliwo abantu abatamanya nti eno gye balinye yali etokota yali ereta mawulire ga bya ddala ga lutalo okukyusa nsi eno. Not being comfortable in the processes of anarchy. Naye nga mwene UP mwinamu abakiririza mu negotiation. In every nange mwenyine ame negotiate. Atobera otya negotiate nga muno takiri mukama wo takiririza mu negotiation. Fite tukayanya kwe kututwala mu nteseganya ku minzani etali balanced. Toyinza genda mu nteseganya nga it is unfair
lwaki oteesa mu kwata abantu bwe bakwatira obwerere lwaki oli akwata abantu obwerere akuteeke ku mmeeza oteese naye okkiriziganye be yakubbako nti bibye oli abbye emmotoka yo n'awamba omwana we akutwale mu ndagaano nti emmotoka yiyo omwana yewuwo ng'era ogenda mu ndagaano eyo ate Katonda tewaliiwo mu Bayibuli oba mu Qur'an oba mu kitabo kyonna ekitukuvu awali nti Katonda yateesa ne Sitaani eyo layini sigisomangako wonna sisomangako layini yonna wantu wonna mu Bayibuli oba mu Qur'an oli musajja amanye eddiini osobola okumpa bulamu ne siwabya bannansi abawuliriza n'ebya Bayibuli mbimanyi tewali layini gye nali nsomye nti olwo Katonda n'agenda mu lukiiko ne Sitaani okuteesa ku butebe bayinza okuba ne dialogue oza ne Katonda yitayinza kuteesa ekyo kirireetinga otya mu byobufuzi byetwogerako kati twawangula bawamba abaana bajjamu abaana enjala lwaki abaana abawambibwa baawano okusinga lwaki bakikola wano kubanga wano we wasinga okumyuka tetwagala tudduke ku mazima okuva Galiraaya omanye Galiraaya paka eri Galiraaya Buvuma wano wonna kirira eri mutukula ku boda sala yingira Kalangala wonna wali liberated nere gulo nabadde n'abasajja abamunanga nti naye ffe Kyagulanyi byemwogera ebyo birate tudemuddamu kubyogera kubanga ffe ebimu yabikola wano mu Buganda kati ya liberatingawo we wali all we need is to move forward to another step and also liberate another area mu Buganda yanunulawo wano wanunule wali tewabangawo ko nga abantu bali in charge of their affairs ne bamukuba akalu wakati mu mwana waabwe kubanga ya campaigningira mu bulletproof Nibamwe atujjaka kukuba kokolotya kagwake ketonye eri embala yakayimiriza naye wabu results byabaka matuko okusoma nga naye byasoma abuuza abali abasirikale naye nsoma ebyebino eka muli sotedde eka security gyeri abantu tebanyige everybody knows nkubulira go wali kumpi ne byabakama ate goza talina abaana balina nebyo byabyogera ebyo nti abaana mu nga bagamba nti n'omu ku baana nga naye taata lwaki tetuva ku bintu bino kkiriza naye okuba nti bali absolved obutaswala enkola y'ekiyekera enkola yaki ekiyekera so tosobola kunegotiatinga nga you are under duress ne mu mateeka tekikkirizibwa. Okay, njagala obunzike ku kalulu k'egindi kali muyimiridde mutya? Twawagidde alisalasu. Twawagidde alisalasu. Yes, twawagidde alisalasu. Temuyina yeeyo bantu ba NUP. Gye bali bayitirivu naye tetuli ba mulugube. Our struggle is to defeat the status quo. Olutalo lwe tuliko lwa kukyusa mbeera y'abannansi. Ebyobulamu, ebyenfuna, ebyenjigiriza, infrastructure. Kubanga Uganda yadobonkana. Mbadde ne mukwano gwange Kampala ali angambye nti Kampala ali kilomita 200 mu 10. Kilomita 200 mu 10. Bakatamakingako kilomita 6. Sibula tuve wano wa. Tiruwera na hafu. Waliwo Bukedde yeyo. Mu constituency Bukedde ya. Oli abagamba nti afa nnyo ku nsonga zeeyo. Ne waliwo omwana myaka 11 yali azaala. Na katowe 11 yazadde. So at 23 omwana afunye omuzukulu. Mu district ye Bukedde ya ey'abanaffe babalimba nti bafa ku bantu ba wansi. Bo bali mu Range Rover. Omwana asuleyo Range Rover. Emotoka erabike kuluma. Ate numa. Sente za muwa musolo. Motoka eyo. Sente za muwa musolo munange. Amafuta genyo anze ngagula. Nze kola ki? Gogule edikin. Nawe goga gula. Whenever you are in public office you must be available for scrutiny. Kubanga IGG yangamba. Kwanza nze buli byenjogera batiba byange. Kayongo nze ngoberera nnyo bye boogera.
IGG ng'ali ekololo ku kulwanisa enguzi yagamba nti alete kye bayita lifestyle audit. Lifestyle audit. Abantu embeera ekyuka etya bwetyo. Okay, tabadde azitowa ebibiri tikati ozitowa gawumbi sina buwumbi naye gati gawumbi. Waiswa sibula tuve wano. Njagala okusibula bannayuganda mwenna, njagala okwebaza abawuliriza programu eno buli lwakubiri. Ffe tujja kubangawo okuweereza awatali okubatiitirira. Ebigambo byetwogera mwe mubigoberere nnyo, mubitunulire nnyo wakati mu bantu abamu okubanga balowooza nti bisomooza bo. Mwe mubitunulire nnyo, mubitapute nga bwe mubiraba, kubanga nammwe nga bwe mubiraba nange bwe mba mbiraba era bwe mba mbyogedde. Then n'abantu abalala njagala mmanyi nti nze nzija wano nenyambala mwoyo mazima. Nenyambala mwoyo ki? Mwoyo mazima. Era bwe mala okwambala mwoyo mazima nenga Mukama Katonda olulimi lujjuza omusaayi lwogera ebigambo byonna nga bwe birina okwogera, kubanga nze Kyagulanyi yantuma nze gye mala obulimba muki munsi wano kweko okusengeka kwe tusengeka ebigambo. Nagamba nti ne bonkwata nonkwatira wali nonkuwa nongamba wali obadde ogamba ki, nyinza okuba sibijjukira kubanga ku muzindaalo ebiba byogera ye mwoyo ki? Mwoyo mazima. Mukama Katonda abankumire. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi